nja kusaba alina yenna wasitakyawusa ekimuli ekyo njakusaba gusinze Ssaabasajja twakuumye bubi Omuzaana ono. This speech is written from our oldest sister, Olw'okufa naye tumwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'Omuzaana, ng'omuzadde, nga jjajja. Tusaba mwenna Mukama abakomye n'Omuzaana amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.